sina lubudde bwa Lumbuye. I don't have time for Lumbuye. Kati Lumbuye bagambe ki? Bannange Lumbuye. Abana sina budde bwa Lumbuye nze munne kasita General Saleh yagaye mbu ayagala Lumbuye amuleeta. Kati General Saleh yafaddinga yabadde ku mukolo. Nendoza ekirume eggwanga lino nabagamba busiru. Kati obikotya General Saleh ng'ensi yonna n'olwalerera bamulabye. Gwali mu katoyi ettako limayiro 8 kati obikotya General Saleh. Ne Lumbuye oyina ekizibu muvubuka gwe. Lumbuye is mentally sick. Nabagamba Lumbuye yagwe eddalu. Nga mugamba mbu Junior mbu byenjogera sima. That guy is mentally sick. Katoyinza kubika muntu gw'otaagulira aspirini. Gw'otaatwala ku kitanda nti bamutaddeko episo 7. Obikootya omuntu gw'otamanyi na gy'asula. Ng'omuntu oyo tomanyi gy'asula naye n'omubika nti mufu. Kati bannange nze you guys let me tell you mutweke tubeere mu nnyege. Kati tuliyo ebintu ebiri mu Uganda and they beat my mind like ningamba oh my god wano wetutuuse Lumbuye yabika General Saleh n'agamba yafa mu Augustinga mmeka. The man is here. Nabagamba General Saleh waali. Kakati andi omusiru ate Lumbuye ate wagudde akabonero. Era kusigalira ku kintu ekyo obusiru. Singa wabivuddeko. Nze mba Lumbuye singa nafunye dda way out. Kade there is no way out. Obikootya omuntu omulamu ng'abantu bamulaba. Lumbuye musiru by the way. Ate Lumbuye ate nategedde nti ddala Lumbuye ayina ekikyamu ku mutwe. Like seriously. Omuntu lavaayo nga mbu baeditize video bagyeditinga okiyita kifaananyi. General Saleh n'abantu olwaleero bamulabye. Lumbuye like you guys abagoberera Lumbuye wallahi sikyalina kyakubagamba. If you know ng'oli wano ng'oli follower wa Lumbuye, I have nothing to tell you but I'm praying for you. Because you are mentally sick. I mean, by the way, seriously, tuve mu by'okusaaga, abantu bano beetaaga psychological help. Lumbuye yeetaaga obuyambi psychologically. Lumbuye alabika yagwa eddalu n'abamugoberera. Because you cannot tell me nti you people oli so cheap actually okubika omuntu then that person n'avaayo and you still insist nti omuntu mufu. I mean how like chikola kiti ekyo. Okay, how does it work? You guys banange nze mundeke sikyalina bye ngamba Lumbuye like I've been fighting Lumbuye. Okay, ngamba Lumbuye nti but I have found out actually nze mukyamu. I've been wrong. Nani manyi nti Lumbuye ayina akategeera. Naye the fact is guy tategeera. I mean waliwo omuntu gwowamuka benefit of doubt. Naye the fact is I have come to conclusion there's a problem with some people. Either abantu babonaabona nnyo nti they are so desperate. Either abantu tebakyalowooza oba it's now fun. You know nga ebya struggle babivamu now it's fun. Tikatubike Junior ketubike General Saleh tufune kusanyi. Because oh my god. This is a believing like I can't believe. The people have gone too low to that. Tusolobika omuntu omulamu. Ate era n'avaayo oyo gw'obise. Ate era n'osigala ng'okyabu kati Lumbuye olimbaani. You are proving that you're musiru by the way. You don't have to toina to convincing. Like now Lumbuye you are convincing who? Omusiru nyogoloza antitategeera. Whom are you convincing? O convincing abanna Uganda abali wano? Abalabye General Saleh n'abamulabye ku mukolo ebuziga oba ofuulinga gwe n'omutwe gwogwo omunene okuli akabuleeta ya pikipiki. Nze nani manyi nti by the way abantu abalina emitwe eminene bategeera. But Lumbuye is done. The guy is beyond stupidity. You guys bambi aboogera ku Lumbuye ate mmwe bakyamu. Because I understood Lumbuye alabika anoonya ki publicity. The fact is the guy is just wants attention. I mean, General Saleh yafa simanya mbu yafa dda. The guy appears. Kate Lumbuye era n'osigala ng'era okyefuulinga. Kati olimba n'akadaama.
you want to achieve? Obikotyo nze banenze kyobulanga olabe no media Lumbuye agenda fuka comedian because obadde abantu ala serious ne actually cut everyone has come to conclusion yomanyi guy oyo tumulabe for fun. That is a fact. Lumbuye kali bamulaba for fun. Okay, kati tutwale nti kali genocide yafa kakati nga lwaki tebamubika kati guli twalabye muzimu nze kyovula wange ebintu byammwe ebyo munene bivaamu. You guys, I'm at my home. Nze nava mu bantu abali desperate, abantu abatalowooza nange nga ne bannange abana Uganda tujogeddwa sikulimba lino jogo lyennyini. Up to now waliwo abakyakiriza nti genocide mufu. I mean ngafaatya komuntu yabadde kumbaga mbu video. How can you edit a video? Kati wano oyinza ku editinga even more pics n'ebifaananyi bingi bikyajja. I have seen the guy with my naked eyes. Genocide mulamu neza ukauka wesayagadde. I mean, genocide bye yagambye mbu wenjagala Lumbuye mukima. Then lwaki temumuchima? Like lwaki Lumbuye temumukwata? Like obana I have come to realize, but by the way government is okubeyagala Lumbuye. Because genocide said if I want Lumbuye, I can get Lumbuye. Why don't you arrest that guy? Because in the chinewunyisa by the way usanga abantu bali mu discussing Lumbuye is mentally sick. Ebyaddala that guy needs yetaga counseling. Lumbuye agenda kuba amayinja. Nze nabagamba guy mulalunga muganda obikooti omuntu gw'otaagulira aspirini kubanga Lumbuye oyo nga bamukute n'omugaa genosalasula atamanyi nayo. He doesn't know. The guy appears, yabadde agaba muwala we wanebuziga. Kati nga n'enkyera ovaayo ng'ogamba nti bannaye ekyali struggle. Biringanga oli Bob Wine bwe yagenda e Ukraine mbu yeekubya bifaananyi ku tanka enkadde. I'm on the K. Stupid. Nakigambye dda kintereko sente kati kiri wano kikuba kimanyira stupid. Kati olw'okuba okuba biki? I told you put the man on mobile money. You are just there. Atendi ku live ate onkubira tumbaavu. I want people abamalako emirembe. Nabagambye enkoye nagenze mu nyegenyege. Hard trace for today. Senakoye n'abantu bengamba okunkolera ebintu nga tebabikola. I give you money. Kigena mobile money. Put data namutono. Now this idiot is calling right now ngatandise live. Sintu bimalako mirembe. Lumbuye is mentally sick. So, by the way, nategedde nti Lumbuye mulalu. Era you guys bambi abavuma Lumbuye. That guy bambi mumuyambe. Because toyinza kubika muntu. Then yenchana avaayo and he still insist. Nze bannange nasoma psychology. Naye ate eri eddalu jjosirira bangako. So bambi abantu ba struggle. I feel pity for you by the way. Mbawulirako ennaku. It is not worth it. Tekiri worth it. To engulf yourselves in idiocy. Mujja fa depression. Kaba abantu bemwagala bafe mujja basooka okufa. That I can assure you. Nze nabagamba get things to do. Kati munange mufune ebyokukola. The problem you lack proper jobs. Temina bye mulowoozaako like mwevaako. Kati waliwo kino kivuka kiri ekya mighty family kiri kata kirundambwa. If you have no future, you are disgruntled, you are academically lame, you are ideologically bankrupt, kati era mubeera mukubika bantu abalamu. So bambi Lumbuye toyina go convincinga beera ne basiruba. No, you convince yourselves. Okay, kale Lumbuye tukikkiriza genocide yafa. Kati are you happy? Are you happy? Kati oli musanyufu? Bannange ebintu by'abataasoma nze mune ebinnema okutegeera. Like, okay,
Mbera onengamba naye abantu bano kale kampuliremu ekisa n'ebira ne kibula like ebintu by'abatasoma ebya short time strategy kale nange tamale nga bandaba ngambika omuntu omulamu like kati mpulira ntya muli munda ye kati like abanfollowinga like banfollowinga kuti banfollowinga kwerimba like ebintu byakwerimba banfollowinga you people by the way kinnuma okuba nti people come ne bandaba ngamba gamba bya kisiru amini Uganda General Saleh is alive kijje kunsi mbo eyo photoshoot video baji photoshootinga ngeriwa mbo General Saleh yapa mu August tumbavu ne banange Lumbuye lwaki to twesonyiwa Lumbuye twesonyiwe Lumbuye tuveeko oba nakyo kyabulwa omukazi ne bane Lumbuye ayima okay Lumbuye ayinza okuba tafuna ka sex muno omuntu atafuna ka sex obeerawo mu bya kisiru of course sex is a therapy nze bane ne unyuba oba Lumbuye bambi tayina mukazi leke Lumbuye ayina mental problems bambi tubeere serious that guy yetaga counseling Lumbuye alabika tayima Lumbuye alabika tayina mukazi oba I don't know but on those three things as a psychologist because tosobola kubanga oyima nga you get good sex like ngoina proper job then you start saying mbu waliwo afudde ate nga tannafa like okitegeera mukitegeera kyenjogera like mu bulamu bwe tosobola kubanga you have people who you talk to, they give you guidance, you have a proper life, you have a job, or in abyo olubirirwa monse, then out of the blue, boom, notandika obika abantu nga balamu. Like that is a sign of either toyima. Like as simple as that guy alabika tayima. Kanoonya kisumbu Lumbuye kyannema. Kuluno n'abanuupu beekwese. I haven't seen Nuupu supporters. Abavuddeyo gamba nti General yafa. Okitegera because Bobby Yanga sinnamulaba omanyi abanuupu bennyini beekwese this time tekyalumbuzi ku luno kyakulidde obanga owulira oyagala bika bantu lwaki tobika nnyoko genda ogambe ti maama wo yafudde like obika oti abantu b'otamanyi so bambi Abannayuganda bakyalina obudde bwa Lumbuye. I don't have time because ne General Saleh yagambye mbu bw'aba amwagala amukwata kati ekitegeeza government naye yagala Lumbuye abeerewo because General Saleh's statements were like if I want to arrest those people I can arrest them but mbasonye kati that means bino byonna ba Lumbuye bye bakola Lumbuye ajabika kabaka okay bino byonna eby'omuzannyo bikyaliwo bannange Lumbuye ajabika kabaka wano abaga government ene kizibu naye balokole nnyo. That guy would have been killed long time ago, Lumbuye. That's why you watch bamwagaza that guy. That guy ajabika kabaka wano. Ebya kabaka mwabira baluli mu 2009. Lumbuye ajabika kabaka mbu mwabase kabaka. Aisha mujja kitegeera. General Saleh agira agamba abuno nti abasonyiwa. The day Lumbuye will pronounce the king dead. Mujja tegeera. That guy is playing with national security. Lumbuz. I mean, simanyi byakwogera, okay. I don't know, because nze kyapitiriddeko, okay. But anyway, for God's sake, of course, following ya Lumbuye abasinga bakadama. Bambi, sorry for that. Mugira mbera mu byekisiru. We twabaleka. Mune Uganda terinda. Like, bambi mubeereyo, mubikabalamu. Unecha mugatte konti President Museveni. Ndaba naye mwamubikadda. Kati mbu General Saleh mbu gwe musaosobika. Like esifwago yagwa temukyayira mulamwa. You don't have direction. You are trying to, you are meandering. Muli muyiyizimu. So teacher Lumbuzi. Mukwano toyina go convincinga. Okitegera ako katoyi kotuddemu ettaka, you can do better than that. By the way, first Lumbuye had some good information. Okitegera naye kati okuva Lumbuye we yava mu komera, he lost the way. Lumbuye muntandikwa byali ayogera byalimu a little bit of sense.
Okitegera until Lumbuye bwe yagenda mukomera. I don't know what happened because of ye wamba Lumbuye. Ever since Lumbuye left the prison yafuka nuisance. Kyabulanga kati n'abamulaba bakendeera. Kati obise genocide ekyo kikutegeeza nti they lack a direction. Era kati following zammwe zasigalamu bano tubonaabona ebula esimanya mwaboda pisimanya babona those people be baba following. Ne kati wano mu Uganda kati anya following Lumbuye. Ani mombolire. Anya mu following. Kabya yukino binne bya kisiro mbo tukwate bu video mbo tubuzanye ku TV. Mukwano teacher Lumbuye tatuna bu video bwe tujja kuzanya. Ne Lumbuye watandika byoko wa importance. Mbo genocide waba mulamu aveyo tumbavu tajja kuvaayo kale tuganye. Ebivubuka ebyo wadde importance. Mbugundi waba mulamu tajja kuvaayo. Tajja kuvaayo. Nenze kyendabye ebintu bisatu ebiruma Lumbuye is not getting good sex. Lumbuye alabika talina mukazi tayima. Coming is good for the body. If you come, it's good. Nabasawo bakiricommending. Amazzi ago spams okusigala mu buliri zigenda ku bwongo. I think spams ezisombowa teacher Lumbuye. Funa yakuba kabijje ukakane teacher. Teacher Lumbuye tayima. Because I don't know if you get good sex and you have a job, you cannot to sort of big abantu nga balamu. Obera mentally sick. So people play sex regularly. It is a therapy. Mulemo okulwala obulwadde Lumbuye bwe yalwala because teacher tuleke. Kati oddaka ani taata lwaki tobika Bob Wine? Baji nyabo okubika munupu abamu enziku zibaluma. Nawulya Sauda madada ali lubuto. Is it true? Who impregnated Sauda? I had allegedly. But Sauda madada, she's pregnant. So, Lumbuye, you are just mentally sick. Name na igwe wafe. Iyali esibuloga. Heba Lumbuye oyino mutwe. Naye gujjuddemu bya kisiru. Nalima nti abayina emitwe minene baba bagezi. Naye mnesibwe kiri. So, guys, bane kambas nava mu nyege like I had fun. Man, it wanyumirwa you guys, it was fun. So mama kadaga tukwebaza nnyo mama akanange. Mama wakigadde mu style. Waliwo abali bagamba nyege tagenda kubaawo, musimanya nyege wa busegu. Ba mikwano temuddamu kutugamba bya kisiru byammwe. Naddala mmwe bamemba ba parliament kati busegu kiwo bwabadde eri. Of course, leave people to enjoy. Eri enjoyment ku enjoyment. Okitegeera. So bambi twanyumiddwa ne bambi abategeka nyege mugitegeke after 2 weeks. So tujja kujja. So bambi byanyuma it was fun. Nakowa nnyo. Now I'm resting. Jajja Ichuli is greeting. Jajja Ichuli ogamba ki? Jajja good. Ne wisdom kai mutabani womulalo mbatumiddeko nnyo. Isima ne wisdom kai. Munange Jajja Ichuli iyalesi buloga Lumbuye. Tebyamukalidde ku matama nga jje navuddeyo. Bucyango olimba Lumbuye. So Lumbuye oyo nange yamanyirako. Mbusibanyambu mbu junior mbu mbeera mu basajja. Wabula Lumbuye. Sebe ekyo Lumbuye kyamanyira. Mbu sibanyambu junior mbu bankwana. Like mumbeera mu basajja. I mean, those stupid bistole ebyo bye baliya. Mbu junior yabayangamba oba mumbeera mu basajja oba ne baani. Mukwano nawulira nga nzijudde. Tamanyi Lumbuye simulabangako. Naye Lumbuye yasibako bisitole bye. Newe nalindi emmere nennema okulya. Kirimba bane Lumbuye awaayira. Mbu Saleh ali lubuto. Simanya Saleh agenda kuzaala. Bwe kyavaawo ne kigamba mbu drone zaakyo zaakigambye mbu namboze mbu yali SMS erume Bobi Wine ekkundi. Wabula Lumbuye. Bane Lumbuye muyayi. Mbu kusaawa emu n'ekitundu mbu meeting n'etandika. Mbu maama asasini mbu najja. Mbu Yosule Lutabayisirwa mbu mutabani wa Kalyekyezi. Tumanange ekivubuka ekyo. Wabula Lumbuye. Oyina bisitole. Nekigamba bawanagala mutebaddamu kwambala kondomu. Kyagamba bakadama mbu tebambala kondomu mbu kondomu Museveni yastaddemu obutwa.
bambi bikadama ne bifuna olubuto bikazi byattu Lumbuye tetuli kusonyiwa Lumbuye tetuli kusonyiwa yagamba ko bakadama mutebaddamu kwambala condom nzawe navira ku Lumbuye awe navira ku Lumbuye. You guys, I stopped and how can you tell your fellow friends not to put on a condom? Condom omusabene mbu yazitaddemu obutwa. Lumbuye teyakomaawo. Manange Lumbuye muyayi. Munange nekimala ekyo kirumbuye omanyi bwe kyagamba. Nekigamba Bobi Wine twali awo ku kitebe kya Nuupu nga kyali mu people power. Kye kuba essimu kyakubira Bobi Wine. Bobi Wine nagana ogikwata. Nagiwa Ssenyonyi. Ssenyonyi olwagikwata omanyi sebo kirumbuye bwe kyagamba. Mbu wasi mukebere wasi we matuka Bobi Wine eriyo kapa. Kapa eyo Museveni yagisindise mbweje bakete. Ogendo kebera wasi we matuka Bobi Wine ngateri yo kapa. Lumbuye. Mbu mama fina mbu nafuuke ente. Mama fina mbu yafuuke ente mbu natuka ku kikomera kya Bobi Wine mbu deni mbu nafuuke enjovu mbu nawalampa. How can you listen to such crap? Ngatoli mentally sick like ebintu ebitayina reference like you don't have a reference. Mwewalanga nnyo program omuntu ng'ayogera nga talina reference. Banene weka bakatabo mune ogamba omuwandiisi yali gundi. Naye teacher Lumbuye. Your downfall has started. Abantu bagenda kutwala serious. By the way, Lumbuye, you could do better than that, by the way. You started well. Ne kati content yabagwako kwa struggle yagwa. Kati mutandika kubika abantu. Kiba kitegeeza struggle yabalemerera. Abantu abatandikanga muyimba ntebe mu ntebe. Abantu abatandikanga mugamba firie dictator. Sibanyale move dictator. Ne mujja ne mutugamba mbu muyina you vote. Nti President Museveni ne bwajja kwa internet mwe muyina you vote. Ne mutugamba nti eryato lya America Lumbuye era yaleeta ebintu by'eryato. Mbulize kuba Museveni. Kumbe likimye bamalaye mu Mombasa lyeyongereyo. Eryato lyalize kima bamalaye mu Mombasa. Aba America babera nnyo ku mazzi kati batuka ekiseera ne balandinga kwa Ireland zibakime abamalaya bagende. Nenga telize kuba Museveni nga twayimba eryato. Nga nkyali mu Nuupu. Ne Bobi Wine mwennyini ne naateekayo ku Twitter yembu eryato lize kuba Museveni. Kumbe ki atawo Bobi Wine we yakyayira Lumbuye. Lumbuye n'alabisa fadda. Lumbuye n'alabisa Bobi Wine. Tugenda muno tukokwabera eryato ng'eryato ligenda mu Mombasa. Yalize kima bamalaya nga likirya South Africa. Bano omuvubuko banaye lumbuzi. Ngano buno bukadamu obutawooma. Yes teacher obwo bwina amabeera amasongovu agaagwa. Banaye Lumbuye yalina bakadamu awo. Buno bwonna obuwala obwale mu ensi. Nabulu omusajja. Bubeera yes teacher. That is true teacher. But common sense is not common. Kale siga bazadde bamwe bayambala condom ne tubawona. Wasted sperms. Abantu banoonya abaana. Ne bazalira emiguya gino ne bagizalira mu bitooke. Abalala babazalira ku nzizi. Temwayina na busuuka. Kale nga maama waabo naabona. Mune yasitula olubuto emyezi 9. Museveni bamuwa n'obugoye obweru ng'azadde. Embuto zizaala. Bananga okutambula kulaba okudda kunyumya. Naye embuto zizaala nayo olubuto olwazaala Lumbuye. Nze njagala ndulabeko. Gaye muyayi. Lumbuye akulibala ekintu kyolabirako ddala. Wano yagamba Bobi Wine togenda Mengo. Ventilator bazitaddemu obutwa. Bobi Wine n'agenda. Nze olunaku Lumbuye lwagamba mbu Namboze, Honorable Namboze yaleeta emmese emagere lume Bobi Wine ekkundi we twayawukanira. N'ogamba bakadama tebambala kondo. Bambi ne bifuna embuto bikazi byattu. Bakadama bafuna embuto mu biseera ebyo nga Lumbuye abagana okwambala kondomu mu Museveni mbu yazitaddemu obutwa. Wapula teacher. We osana omudaali gwa propaganda. Kwegamba Lumbuye ogenda n'omuwuliriza n'obigattagatta nga omutwe gukuluma ne weebaka. Teri awuliriza Lumbuye alina business mu Kampala. Teri awuliriza Lumbuye ali bulungi. Olaba ne Bobi Wine yamuvaamu n'ateekayo ku page ye
if Bob Wine yabba mu Lumbuye nagamba naye omanyi kino kigaite kitegeera by the Bob Wine yasoka kulowooza nti Lumbuye ategeera naye olaba principle kade Bob Wine era ni principle olaba yamukola so bamekwana bannayuganda bambi mukole mufune emirimu okubika abantu n'abatambula mbu General Salem yafa mu August kama kati gwa wa mutta Lumbu government mbweri ku pressure mukwano teri ku pressure gwali ku pressure olaba kino kisami na kikiri awo kyasamiridde ola that guy is agire oyo muvubuka sami bambi is agire si asinga kubera agire sami you lack opportunity you are agire wagana okola comedy yakulema you are just agire abavubuka bano baida abasinga obungi you are just agire mwaluzinga opportunities teri asobola nakuwasa ekyo kivuga kitamaite family mukwano gwacho bamuwasa ali yayoza nikazi abakazi mu America at least kiricho kiri kata ani nakiga kijja kusibira event now musi oba musiru oyo muvubuka wa Mighty Family Lumbuye nno yayina katoyi kwa Soloza Lumbuye neta ina mulimo Lumbuye akolawa taina Lumbuye taina atunda bamalaye ettake so bamekwano bambi situlwago yaggwa okitegeera munoonye ebyokukola abanayuganda bali mu nnyege nze nakye nalabye mu nnyege kyammaze so sami andi Lumbuye a all and sam mukwano mukwano Lumbuye taina mukazi ekisumbuwa Lumbuye butayima he doesn't erect tayima so munange byebyo munange mukulikeyo mukuzika kwa Queen abana Uganda mama Queen mumuwerekedde Elizabeth Windsor Mary muwerekedde Queen bambi abana Uganda muziise nina bakwano bange e UK mwebale kutukuwerekera Queen Junior MC Rich ali France kati wabe France nkoleki Siramloza ndi mukazi wa Rich buli kiseera Junior MC Rich atenja babblocking abajana okumbulira ebintu bya Rich kati wabeere e Paris nkolenti mbu Junior MC Rich aliwa na kati nkoleki ndi mukazi we sana mwate mumanyire nammwe Rich mumwesonyiwe ffe twamuvaako munnange naye buli kiseera Junior Rich ali wano kati nkole ntya yagenze Paris ng'ekisaawe kiggale mumuleke bambi Rich nno nga tabeera mu bintu bya kisiru bayirawe ate sikoye MC Rich ekimusumbuwa just kutamiira nti ajja kulive nga atamidde but tabeera mu bintu by'abalumbuyi Rich still has some good content singa ava mu kutamiira Rich kitegeera Rich talinga nga sami oba Lumbuye I think awe bulaya abantu abalina ku content edimeza ya MC Rich peng wayazivaako wazze nayogera ebyamakulu abeera ku point lwayagadde so is like that but he's also a good guy by the way peng I think abo tebalinga nga Lumbuye ye musiru busiru ticha lumbuzi aina basapota bavuma basapota baticha lumbuzi asomesa nopo secondary school ticha Lumbuye so ticha Lumbuye mugambe mutumiddeko nnyo nze yamanyira munnange mbumbeera mbasajja joli embweyo yali enguzeeko abana Lumbuye ko lirinye Uganda bajja kuwa kibooko kwa abantu wano Lumbuye nga yavuma Frank Gashumba nakwata muwala wa Gashumba namuteeka wali wabula Lumbuye abantu abakulinze ticha Lumbuye
Bannange Lumbuye n'omala olinnyako e Uganda abela bw'otegeera nti eggulu n'ensi byeriraanye tekyalumbuzi n'olinnyako e Uganda bw'otegeera nti eggulu n'ensi byeriraanye bayinza okukuba banne Lumbuye bannange ng'afumye bantu oyo ye Katikkiro. Now this idiot is calling me. Kitegeera abantu abamu mufune ku mpisa bwe nfuula bize manya nina kyenkola leka abantu bansobera omutuna katikati onanjagaza ki abantu abamu mufune ku mpisa. If a person makes you busy kiba kitegeeza aba akulabye naye alina kyakola. Don't call again. Bagenda ne banneesibako oli najja akubira ekiro saa musanvu Junior ettaka lyange baalibye. Okay, baalibye, but you are calling me at the wrong time. Okisegeera nkubira emisana omutweka ettaka baalibye ekyapa bakitwala, but don't call me at night. Okay, I'm a senior government official. I have a duty to help you. I understand that, but tokisusa. Okisegeera nkubira emisana ne omuntu akubira ekiro saa 4 Junior baba no bayiya amaje kati nkubirani nga bayiya amaje at night. Junior takali yange baba na basirikale yogera ne DPC. I cannot talk to DPC. I don't have those powers. You call me at night ongambe bulungi nti Junior takali yange bali bye nine ebyapa byange webiti. I will help you. Simple. Ne omuntu nakubira simu ekiro sawa nyakati onali mukuba bya mataka kati nkubire kati minister mukubire honorable mugaye nti honorable munange mbadde nkuye kugamba bambi abana Uganda bambi temukisussa twagala nnyo bayamba ne mufune ku discipline at one time nabaddawo ku ministry omuntu najja nambogolera like nkugambye erindako honorable agenda kulaba then you shout at me. I had yabadde akola mu State House. The guy was working in State House, I think. Najja ku ministry ne mugamba alindako honorable achali busy agenda kulaba. The guy started shouting at me like I have been here for an hour, you boy walwana wa like how do you shout at me like ombogolero oti like ombogolero like ombogolero oti. So I told my dad ne mugamba no dad omanyi nti ku mulimo waliwo omusajja akola mu State House yaze nambogolera mukwano ate ze tatange mumumanyi. If you want to see my dad jango manyire mukwano daddy ndoza you know my dad because anjagala nyira mukimanyi my dad loves me ngombogolero tyanga my dad is there mukwano ndeka mukwano muba mujja kwetwala mukwano muba mujja kwetwala nze mne my dad loves me era ulinda mugamba dad nyenda munyegenyege naye yali agala gena munyegenyege because of me kati dad nangamba but Junior tusala gena munyegenyege tugende fenna ne tukubira mama Kadaga deputy speaker first deputy prime minister ne tunga mama Kadaga dad yuna agala kujja munyegenyege so they gave us tickets. Nagendo tuka ne mugamba dad tojja kaya litajja bisobola ne munange so my dad loves me bambi kitegira for mune mwabamu muli bikoli meri family zammwe kati bakwagale koki omulimo gwakubula wafuka kikoli meri ensi owoza mu 7 simanya yakuloga bati ntambu abantu abamu mizimu gya kikaje gibabonyabonya okitegira Islam 7 bazadde bo bakolimira abamu muri bikolima bazadde tebabagala atenye mikisa giva waka kati sente onaze fonoti mwagenda muri nyenyonyi siba mugenze koza masowani mu bawalabu sente mwalika muzibye mu banyamu ebikolimo bye muyinamu abantu abamu zabana Israeli kumanya ne mwetambulire naba ku bombo naba ku kalitunsa abantu abamu mwetaaga okunaaba buli kika kya ddagala emizimu egyo gikuveeko. You have evil spirits. Kati ugendo teka bulemu ku bantu. Obandi bubi kubanga gundi. Ba mikwana abantu abalemeddwa ensi. Mulekera okuteka bulemu ku bantu.
Mune gundi bwafa ngambera bulungi tumwine yafa abana be bagula nnyonyi. Mwenno mwasamirire. Jeno tumwine yafa wana abana be bali makugula nnyonyi. Zibananga poverty mentality. Namala kujejjamu. Nemanya nti kunsika tindiko bwomu. So the guy yambogolera but after he apologized, of course. He apologizing and ngamba Johnny, I'm so sorry. But kati fenga ba senior government officials, we entitled to serve the public. Believe Lumbuye is a state agent, ebintu abikola intentionally, just to undermine the struggle. Kubanga General Saleh yagambye, if I want Lumbuye, I can get him. Lwaki tamukwata? There is something kyesitategeera. Waliwo ekintu kyesitategeera. If General Saleh says, I can arrest Lumbuye, which is true, he has all the capacity. Lwaki takwata Lumbuye? Lumbuye is a state agent. Nze government eno sigitegeera ngako bulungi. Kivulanga nange njigenda sirole. Oyo ono omwana ono katongole. Tabere wafande nabimanya nga akima sente buli lwakuna. Si yakwasanga bagodi ba Bobi Wine bakanyama ba Bobi Wine oyo omwana oyo Julius Katongole. Obukofira babugana amajje gabugana obukofira bwa nope. Julius Katongole yabwambala. Ne mukwasa segirinya. Nze oluko lwokwata segirinya lwenatya. Ne mugiranga sente zizze ku account ezakiyingi. Ne mudiba n'atabalopa segirinya bali mu nope. Nze Mundeke siridda mu byabufuzi bya Uganda nawumula. I'm a retired politician. Nze tamale na retiringira politics ku myaka 25. Ka ebintu bya Uganda tomanyi mulabe. Ne government yenyini nayo tetegerekeka bulungi. Bayekera. Bayina abantu baabwe so byonna bibuzabuza. Lumbuzi. That guy would have been killed long time ago. Never wogena no baga abana Lumbuye tumutte. Government teyagala. Lumbuye is a state agent. Abana ne babega Bobi ne babatuma okubanda we za principle. Nza we navira mu struggle. Kulukwe okubanda we za principle kuwaya. Mwe bali omo mu nope. Be batuma okubanda we za Bobi Wine. Mwe bali. You people nava mu politics. Tamaleka nyendembere businessman. Bane bye nalaba. Abantu demutula ne mukolo olukwe nga mwagala government ebawe sente mu banda we za principle. Kumbe babi akitegedde yazanula kuwaya. Bagenda okubuka kikomera batuke nganda we ya babi yazi. Kati omutukiro okwagalo nze nabivaako. Duroni neeyita bweti. You people, Ugandan politics alumya omutwe. Like abantu batuula okukola byotasuubira. Mwebali mpaka nakati mu nope. Ne bakuba olukuŋŋaana ekiro. Bazitwale ne bagamba naye kakati mugende mu banda we yaza muzitwalewo. Mwandi twagala tuzitwale batuwe sente kuba abanoonya mmologa. Mbubaloge Bobi Wine. Mbubalegwe Bobi Wine. You people nze bye nalaba mu opposition siriddayo. Ne Biden naye mwabadde mu mugobeze zize tava kwerwanako. Mwamukiriza 5 zokka. Abana banne bulitis bali tebaagala mmanya. So jajja teyabulwa yabiganyi. Kasita mwaganye SFC mukume. His Excellency Kagame yetata wantu yemo mumanyi. Yetayagala bintu bya kisiru. His Excellency Kagame role model wange. Lumbuye singa ali Rwanda. Nane twebazeko President 7 okutuwe betu okwogera. Ka President 7 baba yatuwe betu. Jajja teyabulwa kyetukwebazaako. Ebirala byonna babiganye ne freedom of speech baba gyebali. Basiviliani nga tuwogera.
Kafirido muko bambi wakatuwa kubanga tikyalumbuzi singa abadde wali ku nsalo e Rwanda nga gyabikira president waawali oyo muliro e Rwanda olabayo buloga tolaba nti mwepanka kuba mu America simanya Sweden oli owe Rwanda oyo akuddiza mu baaga oyo tazanya His Excellency wali ku nsalo nze banne nayagala omusajja oyo tayagala nonsense His Excellency Kagame n'omugamba nti eriyo buloga e Rwanda boogera ku byo nze natya we nagendayo bannange oli omusajja alina discipline His Excellency ne waaba ayogera he means business kyeyakola ababbe BBC bannamawulire abo bo balifa bamolojja yabaga this country in the north olwagamba Bungereza you think that we Africans don't have values. These values are not for you. These human rights you keep lamenting about, they are not for you. They are for us. Come, because they are universal. His Excellency Kagame, if you think they are universal, then you can't be the judge. Ningamba yoyo Kagame. I like that guy, by the way. I like people who have values. Muri omusajja. Achite tumusaba na atunonyeza Lumbuye. Ticha ne bamukuba amasasi mu kabina. Ticha Lumbuzi. Best in Turkey. Kwali kuno Lumbuye andaba. Kati Lumbuye ogenda kunjogera kochi. Wanvuma madanti mbera mbasajja. Kati kijja ekipya kyogenda okunjogerako. I mean omuntu nga takulabanga nako ninge abira kuteekako bisitole ebyekisiru. Busima mbera mbasajja Lumbuye bwe yaŋŋamba mbundimbe wahamu. Kati mukulu wange hamu mukettere kochi munnabyabufuzi. So Lumbuye yanvuma ddera teri kipira kyagenda kunvuma. Mbwakaakaana yene kyekirala kye yaŋŋamba mbunali mbunzize ketta Bob Wine. Kati Bob Wine mukette kochi. Nketta y'ebijiiko byalina mu nnyumba ye oba TV. Nze bagamba Bob Wine bamuketta neewuunya. Kati Bob Wine bamukette kochi. Abira magere mu bigere nga yeetulidde. Bob Wine abira mu kulaba bi Nigeria. Ebyobufuzi yapivaamu. Nabirekera mpuuga. Kati nti kyatuba tumukettako. So bambi mundeke kati nyende nebakemu ba mikwano tujja kulabagana enkya okisegeera. Junior talk about Doni Asia. Doni Asia yani who is she? Doni Asia yani nabagaana okuleeta ebintu byammwe ebya TikTok ku page yange nabibagaana sirirevezo. I refused people okujja ebinnya byammwe eyo gye mubijja ne mubireeta wano. Mwana Doni Asia simanya kayima. Who is there is also this idiot and bamweyana. There is also another idiot Mickey. Don't bring amanya genjogerako mugawulira gempisa mukamwa kange nga njogera ebintu byange. I talk to people who are people. Omuntu nga muntu sogera wano kubeeya muno page si yabeeya. Toleeta bintu bya TikTok wano mukwano. TikTok abeere eri ku TikTok. Nebino ebintu byetubiramu bino bya ddala bya ggwanga. Eno page egobererwa ababaka, page eno egobererwa ba minister, page eno leero mbadde ne Jeno gwe mbadde nyenza okulaba. I have met Jeno today. Tubadde tulabye tudiscussinga. Yampise tubeeko bye twogera. Era nze ebintu bya sipapa kati nyongedde okubitegeera actually. So tujja abantu bo biriye bya drama bye mubeeramu ebyo ebyekyana ekitobo bu skit bwe muzannyo bwo bwa comedy. Eno page si ya skits. Eno so speakide mubeere eyo bambi temukikola okisegeera. Bamikwano embaze wano tuba tuzze kunyumyamu bambi temukikola. Simanya Doni Asia simanya biki. I don't watch abantu nga tebayina one okudiscussinga. You must be having a business.
etegerekeka to discuss you no kubanga you have a name mukigira erinnya kyeki erinnya nga lino omukululo abantu bakumanyidde kuki tuza kubanga ogamba mbu oyina erinnya nga abantu bakumanyidde ku bya kisiru. I mean in Uganda is so cheap that nakyayo omuntu mbu naye afuuka celeb wenkera kuba kyane nkyawa mukyala wange mbu I become a celebrity just but it's normal kuwawukana n'omuntu. That doesn't make me a celebrity. Kakati bamikwana TikTok mubere mu TikTok ababeerayo bambi tubireeta wano bye mu discussing simanya Doniasia simanya bichi those people omuntu yekagwe ndabamu yono mwana azanye ebyalandi road. There is this idiot who azanye ebyalandi road. That guy azanyanga landi road ku TikTok. He has some nice content because tebiri mu kuvuma tebiri mu kuwebuula azanya nnyo n'abayimbi nga ababanja mbu landi road. There is sense in that one. Ne Mickey namulabyeko ayina ka video ke yakoze akanyomedde akomwali yabadde ayogera oluzungu. Oh, that video was good. Ne Mickey naye ayina ku content omulungi but abasigadde abalala I mean bali muyiyizi tubirina difference ne bevuma I pity those youth ne kati era muna Saudi Arabia temina bye mukola kitegera kati munabira mutya mu byamagezi omala okwoza ebintu nosaba mukamaawo essaawa emwe ya internet nojja n'ovuma buli gwosanzeeko. You don't reason kwa internet bagenda jjukujjako. So at times I don't blame you, but not all of you. There are people who are doing quite well in those countries. Waliwo naba means bintu ya TikTok. Do you want to rebonsere ko yali ngamba Junior there is positive following on TikTok sinagiraba. Obayiro akinagana nogenda ku Snapchat. I refuse to genda ku Snapchat. Kuba abantu abasinga obungi ku Snapchat they are living a fake life. Omuntu nogenda ne wekwata ka video mbo oli mu balanga omwenge bagugulidde bugulizi. I don't want saga nyo bintu biri fake. Abana Uganda they are feeling fake pics. Obulamu bali mu buli fake. Habona bona ba celebrity abasinga obujite balina sente. Omwenge besonda mu ensonde. Kati mumbere ku snap. Whereby I know nti omuntu nga snapinze gwe manye bulungi ne wasula. Check bona bali ku snap. Tebalina mirimu. Genda kola njala mbu olina snapping ice cream. Ennaku zino abantu basnappinga ne condom. How can I be to bambi siri ku snap? Abasinga obungi bali ku fake life. Abasinga beetunda. Kanange tabale mwenye snappinge olina ayambala ndawe yambu na snappinga. Lwiki bye yalimu. Kato snappinga biki. Abantu abamu up just mwale makutegeera wamma kituufu kye bazikolera. Okisegira nekati abantu basnappinga omuntu snappinga obuugi omuntu no snappinga obuugi. I'm taking politics to mbavu like binyiza. Snapchat bagikola is for people people kama ngowera ngozitowa badoni nasa abaina ku sente ne toina sente kati osnappingirana muleke namwe okutuna namwe obulamu namwe obutaliiyo. Talk about sipapa bamusiba. Of course era nyengera okukikatiza sipapa simumanyi right now. Ajja malavayo mukomera mumanyi. Nze tamale nze kasita bingi byentegedde olwaleero nga nina jeno gwensinkanye by the way nambuulira about ebintu. So right now sipapa ajja vaayo. We pray hard. Ajja vaayo nenze simumanyi. Ajja bwanavaayo nga mumanya. Nze sibera na muntu ali mukome like saga nnyo kweteeka mu position nga amuva vulnerable. Okisegeera people do what they do. Nati tisijaze kweteeka musalaba. Nze kasito oyingire komera nga ne distancing mu katono muneba kuyitiraawo. Nze tamale sola kumala mukomera lunaku lumu I faint. Mama ange mulwadde wa pressure. Nze waliwo ebintu ebimu wamma byesitakola just because of my mother. Mulwadde wa pressure abeera akubira kasuku buli kiseera. Junior omwana so I don't want to put my parents. Aye tata wange ye mulwanyi. Ye taina pressure.
tatange ye yateeka abantu ku pressure naye yennyini tagiina kitegeera so by my mama wange munaye mulwadde kitegeera tayinza beerawo awo nga bankutte she can die so ebintu ebimu saagala bibeeramu kitegeera one man never did sinagambako nti si papa mubbi but right now position gyalimu kati njogere kikyemanyi I don't know sigenda nze mukomera abanyumiza dda mbw abasibe mbu bayinza n'okulwepi sisobola nemwobuofu mbw ebikumbu binnume nze Junior asobola ekkomera era nkaabirawo I cry nze tamale nendaba abasirikale tolaba mbumbumbu era wano mbunga nvuma abantu but era nange munaye saagala bintu bya arrest ebintu ebirimu okukwata sibyesembereza nti waliwo arrest mukwano era nziruka ewa maama wange leke nekweka wansi w'ekitanda era nenkaaba of course era omulamuzi ajja kumpa bail just lwakaaba nze tamalowooza okunteeka mu kaguli mbu my road of justice isima yabisobola isima nga mugumu jajja yichuli bamuteeka mu kaguli n'atakaba nenze mba nakaabye dda so munaye tebakusiba n'olowooza mbu nja kujja nsooka mmanya so ebintu bya Uncle Papa byetaaga okwegendereza sebe ebyebisango bizibu ebyebisango babiyita kiyita mu lujja abamukwata mbamanyi jeno nalwe isaali eri yeewera mbu ye yakwata Sipapa kati nyingiriramuwa of course era my dad asobola ovuma jeno nalwe iso kuba ati hoteli kibasobola mukola okitegeera bonna yabalonda yogu ate ze kyestasobola so I distance myself tebakwata n'onkubira essimu sibera ku police era ekyo kyo mukimanyi sibera ku police mbutamalembo jango wandike statement kuki nze ne reportinga ku side nze manyine side jeri simanyi ngeri ruddawo era jeno gwembadde njogera naye angambye Junior munne mwe mwino omukisa nti we are not witch hunting yes general kati onkwatira ki general I'm an abiding citizen tamale ki mbera mubala na kubera mbakazi bye bintu bibiri byenkola nzera we babayo omusango nga gwa kusiba muntu nti obera nnyo mu bakazi bajja kunsiba n'okuba mu bala ka jembera of course era oluusi ntera okunyiga n'enkuba y'abantu okay bali bambaninze mabala kukuba abantu saa bintu bya kumpunyiriza nkwawa nsasudde tebo yange ojjo mpunyiriza nkwawa nga lwaki sikubagwera kati abamabala bakimanyi saa bintu bya kumpunyiriza nkwawa nyebe byokumbuuza buuza omuntu oli mubala abantu bajja bakweboozesa Junior jebaleko nazze nkumanyi mugende mubuuze Isima ne Wisdom kayisa yakummanyire nane bakufuukira ekizibu mpa ku namba yo Junior mpa ku namba ne bakwana gwe nako sikyagaba namba nako abantu okumalako emirembe Junior oli bulungi Junior webase Junior olidde mukwano sikyagaba namba mu bbaala unakwesibako nabanga yakuleese oba okyatudde ogenda okulaba baleeta bbereya mbw'oli yaggulidde n'omala ganwa ntulaggulira bbereya tuogigaane bw'amala n'akufuukira ekizibu kuba maama yaggulidde bbereya Junior akuba ku mata Junior nze yaggulidde bbereya olira ng'ofa n'omugamba aha so what obadde ogamba oti kakati ndi wano ku KFC nze nkyalya KFC mpita mwana wa sekendule mbundi wano ku KFC jankugulire yechifi abana bamanyiira ngulire yechifi kati waliwo omusiru era yagenda nandeetera enkoko enjoche katimba zino enkoko zibookeza ku butimba nga yonna neegubye ne mugamba okay thank you oyagala ndwala olubuto bajja kusibira bwerere kwa bajja kulooza ompadde obutwa nze ndi enkoko z'okatimba mbojoni yambundi enkoko z'okatimba leke zonna ziba zigubye mpita mwana wa Nuupu bana abali engano ne Rolex ne zibasiba obubina ne bafuna constipation
ne banwerako omunanansi bintu byakumanyira wabula mundeke nnyende bamikwano so bambi temujja nsaga mu bbaala tombuuza mpozi ng'ova bweru ab'omu America ne UK mwe abalina okumbuuza mpozi naawe Europe mulina ku $, naye ab'e Uganda mundeke omuntu najja natandika okunyumiza ebizibu bye ebyettaka mu bbaala Junior maama wange we yafa amalaalo ne bagatunda amine bbaala kati ombulira otya ebizibu byombu amalaalo mwagatunda ndeka find me at my office bakyanoonyeza ku ssaati I have an office so bamikwano ne bwe mulaba kati nnyirira sigira so mwebale kunsabira abannayuganda akasente ko nafunaafunawo my friends in diaspora abanjagala people love me kwera abannayuganda mwagezaako okumpalana ne kibalema ne mugezaako okunnyendera mu ssabo mundogera nakyo ne kigaana kati you love me by force naddala mwe abali ebweru mwali munteekako olugezigezi but still era mwakitegera nti actually kati Junior tulina kumwagalanga bwali segeera so mwebale kunjagala abantu b'e Bulaaya $1 mubumpa ka British pound nkalaba okisegeera mwebale kumpa ku $. So festive season yetandise abasama mu booking hotels ezirimu ku magezi bookinga Munyonyo bookinga Buziga bw'oba oli musama ng'ondaba bookinga Kololo Kisaasi mulungi n'ekyanja tompita ng'obuukinze wooteri mu bifo bino abasama muwulirize Nansana tompitanga tonkubiranga simu tolina wooteri Nansana Bwayiise Kasubi Naakulabye Namuŋŋoona Kazo Kubayita Namasuba mukwano totawaana nja kuvubira bwerere bantu just ebifo biri bina abalina okunkubira amasimu Munyonyo Buziga that Makindye totawaana Munyonyo komaawo awe washiba okomaawo n'okudda eno Munyonyo nkubiranga Buziga Kolomi Kisaasi nkubira Kyanja is good Namugongo is better Kiwaatule nkubira which good Kololo kuba owe Kololo gwaba asooka kawo tewali we hoteli ya layisi biweddeyo ebifo biweddeyo kati gwe vedda yasipola ve Bulaaya opangise hoteli enansa nonkubira olabe ebivumo saakumanyira nagamba yisima nti abantu bano batumanyira bumanyizi so ebifo byokka bambi mwaba babakuba sikusanga mu bbaala n'otandika okunjinikirako amannyo nga tosula Kololo nga tosula Munyonyo tosula Buziga tosula Kisaasi tosula Kyanja waliwo era omuvubuka yabadde ava London Kabalagala is good waliwo omuvubuka yabadde ava London Mbukasangati ani gotwale Kasangati Opita Besigye omuvubuka muna yabadde ava London nga ngamba Junior nkulaba nnyo ku live konze weebale nga mubuuza nti wova wano ddawa nga ngamba simanya nafuna hotel Kasubi mugagwe muvubuka gwotegeera ova London ate osula Kasubi namugaye kakkana kati it is enough toyongerako nsula Kisaasi ate mbunyende Kasubi yakunnomya biko yagala bankuba obutayimbwa musule bulungi Muyenga resort Mengo sigendayo Kawempe abe Kawempe mukyaliyo namwe mwalonda Museveni abe Kawempe mbu Mengo wasomerayo baana ba masomero waliwo apartment ezitegerekeka Mengo so mweraba bambi so abantu be diaspora mukitegeere book hotels in 4 places
Boke ni munyonyo, boke ni buziga, owe natete. Ate yesina kye mugamba. Natete kyengera. Kati oyinza bookinga hoteli ekyengera. Bisule bulungi. Kayagya nyiga. Ab'ekazo mbataddemu. Ab'ekazo mbaggyemu. Wisdom ayinza okunyigira. Ab'ekazo tubataddemu nammwe. N'ekazo walungi. Mune wisdom ayinza okunyigira. Wisdom kay. Ab'ekazo tubataddemu. N'ab'ekawala. Anti wisdom ayina ettaka ekawala. Wisdom kay mutabani w'omulaalo. Ayina kalina awo ekawala. Nammwe ab'ekawala kale tubataddemu for wisdom is sake. Lwakwa wisdom kaya ayina ettaka awo ekawala ayina kalina gy'asolooza. Mama we ye yagimuwa. Mama we mbu yali mulwanyi. Mama wa wisdom bwe yali musirikale. Mbu wisdom bwe yafiirwa nnyo mu lutalo olwaleeta Museveni. Mbeerawo kaya ayina ebintu bye ssebo. Ayina n'ennyumba ye gy'azimba eyo gye yannambuza. So bwe mba mbagaye nti 3 days in Dubai. Uncle Brian White nkutumiddeko nnyo Uncle Brian. Mukama kuume akwekyo osinga okwagala. Uncle Brian White. God bless you Uncle Brian White. Kano mukasane mumukampere Uncle Brian White. Mumugambe nti Johnny yagambye nti God bless you. Uncle Brian is a very good man by the way. He is. Noli ali ne penge amwogera ko ne wisdom. Uncle Brian White is a good man.